Pastor Joan okono muziki mama nyebo naye nga Joan kubuzizako nahabwe babachi banyankole Joan bulijjo munyankole. I thought that she's a Munyarwanda. Yes, mikono jaffe mwe nabalonje twaniza program abajano batula abanyarwanda bange naje muri mbabuzizako abanyankole abachiga abasoga abaganda gere nga toli mukalika naye bakyaliyo sikiwanti bakyaliyo naye nga mikwano gyaffe muna amawanga ag'enjawulo abalugwala mwena mikwano tubaagala abagishu mugamba mutabana naye tutandika okuba akadodi mujja kwewuunya mwena mikwano mbabuzaako mu sizona ez'enjawulo amawanga ag'enjawulo ababeera nga balaba ABS TV Miss Kavi aba ayingiddewo nanyini maaso nanyini kabina amaama nnyabo Nanyira kamera mambe ya situ kwa tuwa tuingidewo na mzee Mayanja walinyo unako railo tinao Angel walinyo tinao Gloria wangama ndiyo gene inta mkwano Glaush tinao Glaush walinyo tinao wali Shafik mu control room ne Irene webachi kwasaganyiza olunako olwalero akaimba kawasuze batya mikwano aka opafanbo nkaweleza ko kumikwano mjanga mweno weda balindide program abadano batsule nenga temwene biranti abantu abatukolako makeup abantu abatukolako kwena nti tunyirira namwe ne mutwegomba nenga abana Gloria lero ngo yase baba itaba pressure bridals basanga by pressure salon lwachi neruma Prishami salon basanga wale wa pastor iga ekawala oyita ku katini nyoboti naye mukona awo wo basanga bakola ebintu ebyenjawulo abakyala abagalo kubera bakolako ku facial babami babakolako abakyala abagole babakolako bonna ba bridals babakolako abo bonna nti simanya jagala kwekuuta kubera nga nkola bagita bate facial bakola facial bakuta ebigere bakola enjala pedicure manicure byonna babikola kuba yoyota abami mu ngeri ez'enjawulo banyiga massage body yonna ne bagiteeka mu position naye nga kyonna kye kiri happy birthday baby girl Sophie nkubuuzizaako nnyo awo ku Prishami nti munnaye ekimere ekyange kyonna kimaze dda yes keeki yokka gye nniize naye nga happy birthday to you dear nja kubeera nga nkuweereza akayimba konna akanaakukolera mu buyimba bwenja okukola bwenja okola olunaku olwaleero naye nga mikwano temwalabira nti Monday to Thursday tubachikuba soko mpaka yimba wakaddako ate tumaleko abantu set dress with abadano batula kale manzi zengono bachi mukwano omukyala kubira enyimba nayo notera mulaini nebyo kuno bivaako samola wa mwana Jona mwamla lulibo yaja Jona M yagamba wabera omuyimbi tabera Jona producer abamba manyideri mukubera producer so it's Jona Hembwage bofuna toduula abayimbi mwamuduulira nnyo nagamba nange katandika okuyimba Jona nkubuuzizaako yonna gy'olina embuuza ku mikwano abaduulira bannammwe bannange okuduula ebintu bino byansi leero gwe abeerako enkya abeera muntu mulala tolowooza nti munno wabeera mu nnaku eyo ekintu ekyo kikoma buli ntandikwa eba n'enkomerero tolowooza nti agenda kubeera mu ekyo olw'okuba mulaba luli mu bwavu ojja omukuba amazzi ng'omuyitako mu mmotoka yo n'enkya asobola okukeera enkya nga mugagga okugagga Katonda asobola okukeera olunaku lumu bwe luti ekiro kimu n'ogaggawalirawo I'm telling you the truth ate nali nkirabyeko naye mikwano abaduula mulekerawo okuduulira bannange nze nsaasira abantu abaawa abennamirembe cathedral kati singa jjo twabadde mu makyaki gaffe nga twetala but kyemanyi kijja kuggwa naye nga president yagambye tuzimbira kyaki yaffe so yes mwena aba believing in God aba Christians mwena kyensuubira nti kijja kukola ki kijja kuggwa mulama kolunaku olwaliro gugamba gutya yes bannange buli muntu yenna afuna peni wobanga tosobola sawa nogenda ogule airtime oteekeko ogenda kusindika message tugisome ate okoleki oweereze ne ku bubaka ku mikwano gy'abantu abakwagala bamanye nti nawe wobeerayo okola ki oba lowoozaako SMS oba ogenda kukuba essimu eyo gy'olaba tubeere nga tukikwasaganya bannange omukyala ali wano yagambye nti omwami we yazze n'olugoye olupya namugamba nti mami Jennifer angulidde empale eno
Jennifer yamugulidde empale eyo n'agamba bannange Jennifer ngulidde empale no bannange omukyala oyo anjagala bingi byankolera ku mulimu bannange ebimu oba tosuubira n'olabirawo ng'akikoze ng'akikoledde luli omukyala yakandanga mukubira lumu yamukubirako n'amugamba bebi oluwa mukwano tuli wano ne Jennifer ali mutuwaamu tuli wano tweyagala Jennifer kyatukola okitegeera kati omukyala buli lwakuba essimu buli lwe bamukubira Jennifer akubye hello bannange Jennifer biki bikoze bitagamba munayo business partner wange so mba nina okubeera nga nkola ki nga nkikwasaganya naye tulina bingi ebya business byetukola ki betukola buli kintu kyamuwa oluusi amanyi n'omugulirayo kiro y'ennyama n'agamba naye Jennifer yatugulidde naye omukyala buli lwakuba essimu kati leero essimu yamubuuseeko bwe yakubye essimu Jennifer n'agikwata naga baki Jennifer ate okutte essimu y'omwana munnanga nti tuli wano bali eyo agezeeko mu kinaabiro okwetawuluzaako naye nga ndi wano kyembakola ndi mbawa everything buli kimu kyebasaba kyenkola ki kyembawa mukwano bw'obeera gwe nga gwebba gw'omukyala w'omwami oyo okola ki okkiriza Jennifer munayo ebintu n'abikwasaganya nga wabadde abikwasaganya oba obeeramu n'okwekengera yes osobola okona ku 0753601434 naye nga mikwano dadi precious nkubuuzizaako love ogamba otya dia wange ombwatsi nti oli wakabi nnyo nembuuza ku bantu bange ab'ennakwero mbabuuzizzaako naalonga ennakwero bannange ab'ennakwero batukubye akalulu bwe babiŋŋambye nakkazi sorry kale omumambo wedda manyi gwagenda oyitamu naye kyebatukoze bannange ebivava mukuba mutukubye akalulu but nze bwe sibigenda nnyo kuba bajjaku sibigenda nnyo naye mutukubye akalulu buli wamu ani awangudde anti ono mutukubye nakazi mukwano guma bibaawo yes nga wetugenda maaso soko mpaka yindako balo nga mu butuufu omusajjawo essaawa eno akyakujjukira nga ye mwatandikiranga nga wamugamba baby you promised me chicken ng'agireeterawo naye nga kati essaawa eno wagimusaba baaba gye bali abo sikabaweereza ng'essaawa eno wamugamba baby you promised me chicken naka baby I was drunk I don't remember ate sikyabijjukira nali ntamidde hey bambi abatukubye obululu mwebale nnyo naye ffe tugamba nti kyonna ekijja Katonda yabayagadde teri mukulembeze butava eri Katonda era luliba olwo naffe ne tubufuna teri mukulembeze butava eri Katonda naye nga mikono temwendabina nti olunaku olwokubiri olwokuna olwomukaaga tubeera wano mu counseling with Pastor Iga ate olunaku olw'Emmande olunaku olwokusatu tubeera ne Pastor tubeera olunaku olwokusatu naye bannange tubeera ne mwana mulenzani Pastor Andrew ng'akikwasaganya wano ku ABS televisiona okitegedde naye nga mukwano osobola okona ku ssimu n'otubulira mukwano bw'obeera gwe okola otya Pastor Andrew yenna gy'oli mukwano nkubuuzizzaako nnyo olunaku olwokusatu olwokutaano abeerawo ng'akikwasaganya mu magezi ne ku Sunday kubanga tetukyasaba munaye kati counseling zitubeezaawo ne zitugumya emyoyo naye munnange karantini kyetukola baaba Jona nkubuuzizzaako aweegayaza nti ogamba otya mukwano omutunzi w'amasimu maama misikozi nga nnyingi mukwano gwe bw'obeera gwe okola otya kuba ku 0753601434 ate tulabe engeri gye tukwasaganyaamu omwami wuyo yeesibye ku mukyalo nange Jennifer everything Jennifer yatukolera bino okwata amasimu Jennifer yagakwata nga n'omwami otakyakwata banange oba olowooza ki guba mukwano gwe nnyini oba guba sort of kind of something you know. Hello. Wanji dear. Oli bulungi. Awuliriza TV mukwano nga tukujjako nga tukwata omulala. Hello. Kale dear nawe gyebaleko. Bawo wabeera bw'atyo ng'alinayo Jennifer abalabirira buli kimu amufaako bw'ati amugulira ne ku ngoye ddala aba mukwano gwe teweekengeramu n'ogamba nti kiki kino oba emikwano bwe gito gye giri wanje bambi airtime muteekeeko amala ddiya
Nabagamba batolina airtime, just call me on the Gloria njagala okukwira naye sina airtime. Ekyo nakyo tukimalirize. Hello. Wanji? Grace, how are you, Grace? How are you doing? I'm good. Kana ngolinye ennyo ddungi. Thank you. Wow, Grace, wobeera gwe nga yebbaawo abikola ebyo okola ki ddiya? Oba olowooza ki? Nze kyendowooza ayinza okuba mwagalwa we naye kati omukyala kyalina okukola alina okukakkana akyuseemu. Akyuse mukyala kyaba akyusaamu? Like kale owawakaye atali Jennifer. Akyuseyo ki? Akyuseemu kati naye atandika okukola Jennifer byakola amugulireyo ku bulabo. Hey. Alright. Yeah. Thank you, dear. Webale mukwane, webalire ddala. Okay. Ndowooza owulidde omukyala agambye ne Jennifer akyuseemu. Olaba bbaye bamukutwalako bamugulira amasaati, bamugulira obupale, bamugulira bupanzi. Mukwano naawe kyusaamu otandika obbigula vako ebyo mu abakazi tebateeka mu basajja ssente. Bagenda mukutwalako. Hello. Wanji dear. Kale dear nawe gyebaleko yogerako nnyo. Airtime no. Hello. Nkukutte. Webale okunyuma. Bambi webale kuweereza osinzidde wa mukwano? Mu Kiganda. Webale kusiima abantu b'omu Kiganda tubaagala nnyo by the way. Bw'abeera bbaawo mukwano osiima? Wabeera bbaawo wange. Simanyi nakumanya. Nyinza okubagoberera n'enkukwata emanyi omusajja omukazi yetagendangako ku musajja namugamba nti nkwagala naye omusajja gwe yinza okukwata wenkukwata naye ng'omusajja tanatugamba nti amwagala. Era otegererawo oba mba bali mu laavu osobola bitegeera mukwano. Really naye nze ngamba wali emikwano bwegitoloza tegiriyo? Tekibangawo bannaye n'omugulira n'ebyomunda. Yes, n'omukwano gwo just. Tekibangawo. Ebyo bya bulimba. Weebale nnyo, weebale otuweereza. Kale dear. Kale mukwano onagamba ye tekibangayo naye nga there are some people nga bamukwano babeera babiri ku mulimu nolowooza oba baluganda oba bakiba nange nga buli kamu akamuweereza buli akookulya n'amuwaako n'amugulira ku bugoye obulabolabo ng'obwo n'abumugulira n'abumutwalira naye gwe ngolowooza beeyagala nga ate tebeeyagala okitegeera nabo gye bali. Ne Angel amuyina mukwano gwe gwagulira naye Angel tuleke. Angel tulekeemu n'omugulira obulabo gwe Angel. N'omugulira amasaati n'omugulira empale n'omugulira biki byonna mukwano nedda. Naye nga mikwano abantu b'okustela abantu b'Stella abantu b'Ekizito abantu b'okumasannyalaze kwota mikwano Sewanyana Sharifu mumulabiranga ddala kansala LC 3 Najja 2 agamba nti mumulabiranga ddala mu kiseera kiri nga kituuse ekyokukola ki ekyokutiikinga mumulabiranga ddala mikwano Sewanyana Sharifu nkubuuzizaako yonna gy'oli ne mwannyinanze naye ngenda kudda kibagambe nkwatayo mwalo wanji ddiya wanji mukwano nkukutte kale no bali bo tebamanyi nti babakutte bazze kyokka bannange Monica bikoze bitya akubya akakule ano Jona yafonzagana ta Jona agambye nti abakazi bwe mwagala ate abamu muwuba buwubi kati Jennifer yatamira olulenzi awo nze Shakira ewakiso nze mbigumira kubanga mba najja kufumba. Hunterman nkubuuzizaako mukwano nti webale gibeerako tugenda kulaba engeri gye banaye akayimba ka Hunterman okayinaawo soka onoonyeza akayimba ka Hunterman akola ki
abuusa gwabuusa. Yes, mikwano Monday to Thursday tuba tukikuba nga tukifa bakulu na kwa tulina abaana bazanya filimu mu nyumba. Kati gwoba oli eyo ng'otudde oyagala kuzanya filimu, oyagala kubeera celeb, just watch. Beerawo bagenda kwera nga bakwena esimu, bagenda kubulira gye basangibwa ojje obeegatteko. Beetaaga abaana abazanyi okuva ku myaka ng'egyange, okuva ku myaka egisinga egyange, okuva ku myaka 5 oba n'ekinaana. Bajja kuba batuwulira emyaka okuva ku 8 ng'osobola ozanya filimu paka ku mwana omuto wa mwaka gumu baba bamwetaaga okubeera nga azanya filimu. Onagambye nti nze Teddy Ekitintale nze mbigumira kasitaaba nga anesiga. Okay, abakazi banaye baguma. Madamu Nakazi nkwebaza olw'okutuweereza obulungi neyanziza olw'amazina amaganda gonyenyeza gonyenya abamu bakunyooma olw'obunene balowooza tosobola kuzina naye obalazeeko nze nakumatira dda nsigadde nze afande Brown Salongo Katabi Barracks Salongo afande nkubuuzizzaako I love you baby ABS TV ebeewo. Yes, afande Brown nange nkubuuzizzaako awo wennyini we musinziira Katabi mu Barracks mwena nti tubaagala nnyo aba ABS TV. Ndaba akadde katugendako by the way njagala nzije n'abaana abavubuka abakuba ekintu kino tulabe abaana baagala ozanya filimu yadde mu baafande tubeetaaga. Twetaaga abantu abakubamu essasi digidigi otulage muli kuba mutyawe kitegeera nga bya ddala nga olimanyi. Yes, n'oba tomanyi ogenda kujja bakuyigirize okubeera nti ozanya filimu. So kompa akayimba kagundi awo then is Jenabo. Abaana baffe abanyirira abalungi abazanyi ba filimu nga tusenso obalaba. Who is who? Who is the manager? Who is the gundi? Ani finance? Zomanyize ndayagala nnyo okulira na finance era kyovola gwe finance mbeera wano kumpi mbeera. Yes, tekyalikwe wano bamaze tukebera tetulina corona. Ani agenda? Abamanyi abantu tasegirinya basi director w'ekibiina kye bayita Thunder Paris Films Uganda. Abatulaba ekibiina kino kizanya filimu nga tusanyira nabweru. Twitendeka abantu okuva ku mwaka gumu, tuzanyisa abantu okuva ku mwaka ogumu mpaka ku bantu emyaka 8. Gwe n'omuntu ali eyo ne bobanga tomanyi kuzanya tambula butambuzi ojje tugenda kubanga tukuyigiriza okuzanya. Okitegeera mulimu abagamba nze saasoma Nesasoma nabikola nti abiki fete tufudde oba wasoma oba tewasoma gwejja sokoleke muzanya luzungu muzanya luganda tubikola temutugawa mu bintu bino tuzanya ez'oluganda n'ez'oluzungu ez'oluganda n'ez'oluganda. By the way no batomanyi luganda osobola ozanya filimu ey'oluzungu. I know that nobeeranga bano abanigeria bazanya oluzungu mu Nigeria osobola ozanya oluganda mu luzungu. You come. Hey, you come. Tuzanya bulamu bwa bulijjo. Uno si comedy nti bajja kutekako ebirevu bakole biki bulamu bwonze ojja n'enkuzuula mu gwe kiki osobola mu character zonna kimanyi nti mu filimu na ekyo suggestion yogera zonna gy'ogiddemu ffe gye tukola. Osobola okujja nga omwana mulenzi weekakasa okuzanya laavu. Osobola okujja nga weekakasa obubbi ate for sure abantu abateruzanya bobbi era bamubbi nga yabbako ng'oli mubbi wabbako ng'olina character ye ey'obubbi oba omanyi nti oli eyo ng'oli mubbi jangu tuzanye gwojja tuyigiriza obukodyo ki si kyo abamugamba abantu bamanyi obabbira mu bintu bino okimanyi bamanyi obabbira mu bintu bino najja bulungi n'alanga wano n'amalwa n'akusaba sente wamala ozikusaba wamala n'otuka ye muzanyira nga yakola ki nga tali nayo naye gwe tukumanyi tukukwata tukukwata. Nzija nnyo wano tuba tugenda okukolayo filimu empya mba neetaaga new faces era right now neetaaga new faces tuteekeyo kuwaaka waffe bamulabeko then tulabe. Agatha naye ali awo muzanyi simanyi oba omwana akuwameka Agatha naye muzanyi wa filimu naffe gye tuli tuzanya by the way batereyo kawaaka ako tulabe abaana kye bakolayoko kye balinawo essaawa eno tuli kumpe wonna ayayayayayaya n'olengera mukwano gwe naawe oba oli eyo ng'osobola ozannya
obanga tosobola osobola obakonako ku namba sooka obawe namba y'essimu before we do anything 0702 23 52 52 tugiddamu mu Luganda abantu munnaayo omu mugamba 52 nagafa yagamba ki 62 070 23 52 kakati kambawe ya WhatsApp aba .com eri 0708 23 02 20 0220 kibadire mu Luganda Agatha ayinza okubatagize Oluganda kati yogera 07 08 23 02 abaleero nga mwagala ozannya oba oli afande oba oli mubbi mwenna tubeetaaga oba omanyi nti nno gwe mu butuufu nga sokoleke waliyo bagaya abamu ng'agamba nti nze mu kuzannya obwamalaaya Gloria nze mu kuzannya obwamalaaya teri asobola kunneesimbamu gye bali abaana ng'agamba nze mu kuzannywa obutemu obutemu tonneesimbamu nga gwe muli okiwulira kitwale mu linnya lya Yesu nedda si ekyo enamba y'essimu eri 070 23 52 mugikubeko right now tubeere nga tubakwasaganya gw'ogirina oba oluva ku mpewo babeere nga bagikozesa naye nga sofa mukati eno firimu gye mugenda okukola yakumeka mukikola mutya okubeera nga mu karantine n'abantu tebalina ssente mwe muzijjawa taata ezisobola n'okukwata firimu nga tubonyeebonye mu karantini eno nange mwetegekera mukwano yes mami finance kyobola nakuliraanye gwabikwasaganya ebyensimbi okikola otya nawe oli muzanyi wa firimu oba okwata bukwasi majja oli muzanyi wa firimu bebana abamu ku basita betuleeta bebamu ku basita betuleeta amanyako gwani oh namukwaya I love that name I love the Mbogos kuba bebanzaala yes ab'Embogo yena gye muli mbatumiddeko ey'obukojja si bebanzaala ndi wa mmamba abatuzaala baba babiri era yeri bukojja Mbogo bw'oba omanyi nti weddira Mbogo oli kojja oli maama wange mukwana kusiibulako Nze Nagujja Brenda Trust ndi muzanyi kwasaganya n'ebya discipline Tanda Paris. Discipline, that's why you are trusted. Mami we yali kutuma ebya trust. Ebintu bijja bisingana naye nga akaddeko kalabika katuliridde sawa nno zigenze zidduse. So bakusange wasebo taata w'abaana. Basangibwa nabweru baagala ddi. Bankubire ku Lwokusatu. Ku Lwokusatu luno. Bw'oba oyagala kuzannya firimu Olwokusatu luno tubeetaaga mukube ku ssimu eyo gye babawadde mujje kikyonna ky'osobola okukola bagenda kukusanga wali nabweru oyita bwayisa abamu tebamanyi na nabweru. Oba oli mu tawuni oba ova Mbalala oba ovaawa mwenna tubeetaaga bayita waliyo n'omuntu azannya ennimi nga ye asobola okuzannya olulimi nga si lulwe. Hey, jangu, if you have that talent, come. Abakyala mwenna abalinga bansaba enamba z'abazannyi ba firimu olunaku olwaleero lwe lusembayo temuddamu zinsaba baabano mufune w'owandiika oba nga essaawa eno toli ready oba kubakubira si mufuna w'owandiika obeere nga okikwasaganya enamba sembayo gibabwe tuve wano 0702 kankiddemu gundi akitegeera 23 52 Agatha yona kubuuzizza kubanga baagala okulanga naffe mulawo omukyala Agatha oba si kyo munkubire namba ye yessimu eriko mbatwale wa Agatha commission wange abaagala okulanga naffe mujje mikwano teri akulemesa mbusima ABS eseera ABS bansaba ssente bweziti ABS bansaba ssente bweziti mukwano jangu olange naffe okitegeera naye nga right now tuddako akazannyo
crossed hearts with Carol, Catherine and Bothera ya wano. After then tugendeko wali eri mu evening zone pista 2 at Avon. Ate wali eri tugendeko wali eri mu Najini, tumale mu Najini tugende mu Sitala kana kamyansa kati Sitala tugende mu mawulire. Yes, tuve ku mawulire tugende mu Chicho olifate yola bidebe nanga tula ABS ebe cha kunyumira. Hey, nainga Miss Kavi Gloria na kazina nyini maso na nyini kabino mambe ya situka tubade ne Angel tubade ne Gloria tubade ne Mr. Mayanja then Irene wali mu control room ne Shafik Agatha yaise obuyisi tuwa maka yimba tuve wano